Abalamizi ab'oku ntiko balina emisango 1,174 egitannakolwako. Kyokka bo mu kkooti y'abalamuzi abasookerwako balina emisango egiwera ddala 394 nga gye gibatunuulidde, so nga ate abalamuzi ab'eddala eryokubiri bo balina emisango 105 gyokka. Kati egyo gikola omugatte gwa misango 1,518 egitannaba kusalwa. Alipoota eyongedde netegeeza nti okubala kw'emisango gino okwetoolola eggwanga lyonna kulaga nti emisango egiwerera ddala 471 giyinza n'okuweza emyaka 10 nga tegitunuddwamu wadde. Kwegyo 471 254 gibeera gya kkooti enkulu nga yegivunaanyizibwako, ate ng'egisigaddewo 217 gibeera mu mikono gya kkooti eziri ku ddaala ezisooka. Alipoota eraze nti waliwo emisango egiweera ddala 11,489 egikyalemedde mu mbuga nga giweza ebitundu 25.14 ku buli 100. Okuziŋŋama kw'emisango kwesigamizibwa kw'egyo gimaze emyaka 2 n'okusoba mu kkooti nga teginnasalwa. Alipoota egamba nti ekitundu ky'amasekkati ga Uganda kikulembeddemu mu kubeera n'emisango emingi egirwawo okukolwako era nga gino gikola ebitundu 48.8 ku buli 100. Okubala emisango kuno kwakolebwa mu Desemba w'omwaka oguwedde ng'akakiiko akakola omulimu guno kakulemberwamu omulamuzi Peter Adonye. About 17 or 18 million people who are capable of committing crime. And if you divide that, committing crime and litigation, because not all of us are criminals, some of us like me go to court for people who cheat me when we are doing business, or the people I cheat. Yes. Business is minimum input, maximum extraction. And if I cheat you and you don't see me, we shall sort it out there. And when I get there, I tell God, it's not my fault. When you are disputing gray matter, you give him less. So it's not my fault. So if you look at that optimum number of, say, 15 million, and you divide by 500, you can see how tremendous the task of the judicial officers is. Especially at the lower you go, the more serious the situation becomes. I'm doing my level best to relieve you by increasing the number of judicial officers. Ye minisita w'amateeka n'ekitongole ekiramuzi Kahindo Tafire ategeezza nti agenda kuperereza olukiiko lw'eggwanga olukulu n'olw'abaminisita basobole okwongera ku muwendo gw'abalamuzi ba kkooti enkulu okuva ku 5 okutuuka ku 82.